wano yenze Lugolobi Richard Kasirifu Kasirifu ate satana wa mwaliko basone banyabanyagalo bategeza nseba jukisa bujukisa walimu olwatoma kyaye tunalonda jagalo bakakasa olunaku wanca kera kumakya mwagatunda amandasi wano ekyamugakubira eri wansi wa busofu libate basaba lero mukatandikisa gwe mujje nazo oba bakozesa boda siripu jangu nayo tulabenga natukuma akalulu kaffe gwe weewuunye obulu lw'ekikumi mwana mwobuna gye bwava mukiwanga Rwanda wano kyajja kitya ng'oli ye Nakijoba naye nga bwe bayita Nakyeyune n'avaayo kiwanga Rwanda. Ladies and gentlemen, come tomorrow. I mean tomorrow, the 28th of July 2026. For my friends who come from Guru, I mean the Acholi. For my friends who come from Alua, I mean the Lugubala. For my friends who come from Soroti, I mean the Intersons. Here comes the leader. Here comes the leader. The born child of Chiwanga Rwanda. Who started from Chiwanga CU? Who started from Yefe? Meaning, I'm the only leader who has the background of Chiwanga leader who can interpret, who can teach, and analyze programs of the government. I mean the video, I mean the yoga. Come tomorrow, right behind the one and only Lugolo. Richard Kasirifu. Richard Kasirifu. Eyesimbyewo ekiwanga Rwanda njagala okwebaza abantu bonna lavuge kutulaze era njagala okubiriza abantu olunaku lw'enkya bakwate endagamuntu zaabwe bakwate identity card yonna bajje ekakasa nti ye Lugolobi bajje balonde. Njagala obagumya kimanyi abantu bano ab'emyalo eno balina obuvuyo bwe balinza okukola naye njagala tugume tubalage nti ffe tuli baddembe ffe tetulina kye tusobola batuusaako tulabe nga tulonda akalulu kano tulonda kiyamaani wa kyalo tetulonda mukulembeze wa ssabo tetulonda mukulembeze wa kyaki twagala omuntu asobola ategeera ekyalo kino Chiwanga Rwanda. Njagala olabula abo bonna nga luli abayambala ebiteeteeyi ffe tuli lwedde obbanganga jangu ne national ID oba tebeewandiisa mu kitabo nkusaba osigaleyo ewaka kuba kano akalu ke tugenda musika bulijjo aka Chiwanga. Mukeesunze bangi bakeesunze abantu baagala ofuna omukulembeze gwe bafiiringa nga tebamukase bukase. Okusaba ebyokwerinda obutakola muvuyo okubaako nga balina gwe bawazira. Nsaba Uganda Police ekole ekigisuubirwamu kimanya afandaayo omusajja mutendeke ayise mu mbeera zonna kano akantu ke tugendamu akasonga k'enkya katono nnyo gyali. Ssentebe w'ekitundu kino Wantoni. Wantoni eno ngitambuza emyaka kumpi 7 bukye batulonda okuva ku 2018. Nkomyewo nate okuweereza abantu bange ab'e Wantoni. Era nga ndi mmalirivu okuba nti bagenda kumpaka lwaki mu kyo nti mbakoledde. Nze omu ku basajja mu Uganda abaatitenkanya ne balaba nga bali kukubo n'enkola akatali. Nga ndaba abantu bange abasiika paani abatunda muwogo abatunda amenvu bavuddeko ate tusobola okufundikira leero nga ndi mu ssanyu era mmanyi nti enkya Mukama agenda kumpa obuwanguzi nziremu atempereza abantu n'amaanyi ag'enjawulo era nsaba buli omu akeere ku Sentinel Magaali w'ennonderwa
Wantoni kyekibuga kyotukamu kati nga mu mukono nkikyusizza kati webana wano makalina biki byonna wano wakyuse n'olw'ensonga eyo mbakoola mujje tutereze Wantoni egende mu maaso. Kale nga nkomawo mu bukulembeze buno ndi musajja ayagala ennyo ebyokwerinda okubeera ekyalo kyange kitebenkevu, njagala nyongeremu nnyo amaanyi. Ndi musajja ayagala ennyo abantu bange bakole kyova olaba napanga akatale kano, njagala omuvubuka oleme kutuula eyo. Mbakubiriza bwe tumala okuyitamu baganda bange twegattirenga wamu tuyonje ebitundu byaffe tubeere nga tunyirira. Ensi endala zinyirira zirwanda naye ffe naffe tusobola okwenyiriza, tusobola okukolera awamu eggwanga ne ligenda mu maaso. Okulaakulana kuva mu makaago, okunyirira kuva mu makaago, obukulembeze buva mu njuuyo, tebugenda kuvaate wa mulirwana ne bulyoka bujja mu lujja. Mukama abankuumire mwenna. Linnya lyange Salongo Sozi Robert, kansala Mukono Municipal Council. Bannange olunaku lwankyayize public holiday. National Unity Platform etukunga ffenna tukeere bwana wanja ssaawa 11 tweriwo ffenna we tugenda okulondera. Kyagulanyi agambye temusigalayo ku luno twagala LC zonna mu Uganda tuzitwale. Era wano ffe tubagamba Kiwanga byalo bisatu twabiwangudde dda ng'abakyala bonna twabawangula dda era n'enkya tugenda kuwangula. Twebaza mwenna abalonda abakyala enkya tubakunga mwenna musigale nekumulamwa temutabikatabika mugende mulonde National Unity Platform abakulembeze abato abakulembeze abensa abakulembeze abagenda okutwala Uganda eno maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Basaba ne banyabo nze Nakatu Dora Nsubuga Remba munamwe Speaker Mukono Municipal Council Emeritus Councilor Muhumuze. Soko kwebaza abantu bonna bannakiwanga natabu abatekamo bwesibe muko bungi nyonyonyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye terujja kuzikiza wadde ebyaliwo bakakwatamu bakakwatamu. Naye kale essaawa eno nkunga bannakiwanga Rwanda mwenna kuuma ky'essaawa 12 ffenna tuli wali ne ID zaabwe oba ekipapula kyo oba kasilipu ko kewanonderako kewandirako namboze nekawandako amaniyo ne bakanselazi bonna mujje bakakasa amannya gammwe tugye tusimbe ku lugobe Richard Kasoofu ekiwanga Rwanda ekiwanga Mawoto okyasaabwe mugende musimbe ku migongo era mujje n'endaga muntu zammwe n'ebibogerako ekiwanga Kasokoso Sagala Nkoko Kalevu Bosco Yiga mujje temwetirira abantu namunaba drone temutya nekunako kifaananyi kya mwana wani temutya mujje musimbe ku migongo niwonaba wensasage mubeere ku migongo temuvaako bane temwetirira kana akalulu oba kali mu nsiko tujja kgenda bwe kaba kali mu mazzi fe tujja kugendayo wonna mwebereremu temutya kubanga bakategeka with the purpose nga bagala mukaki mukazire bo beerangirire.